ensonga ya Kyagulanyi ne Mathias Mpuuga yambala kooti 3 ng'oli soba. The problem, weetaaga okubeera soba okuva mu ntebe y'ebyobufuzi, osooka obeere mu ntebe y'ebyobufuzi olamule Mpuuga ne Kyagulanyi. Bw'omala okuva mu ntebe y'ebyobufuzi otuule mu ntebe y'ebyamateeka olamule Mathias Mpuuga ne Kyagulanyi. Bw'ova mu ntebe y'ebyamateeka otuule mu ntebe yaffe ey'obuntu bulamu ey'omuntu wa bulijjo, society. You need to be extremely sober to live in those 3 dimensions and analyze them without bias. I am saying extremely sober, because many times you'll be overtaken by emotions with political interpretations, or you may be mistaken by the excesses in legal interpretations, or you may be overtaken